Sebo togenda kwogera leero tujjewo kamera zaffe. Mbadde ekyetereeza. So mbadde ngambirawo omusajja azijjeko. Ebyaddala nno. Ani nkulaba. Mbadde wansi bw'otunula waggulu. Mbadde ekyali mu vibe ya Christmas festival. Gabadde masavu. Alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amen. How are you, brother? I'm fine. How are you? Long time, my brother. Long time too. How have you been? I'm been Namungona. How is Namungona? Namungona was good. Yes. Because people, you were happy. People, you were celebrating a Christmas festival very well. Okay. No problem. So, since I'm a Muslim, I don't celebrate those days. Yeah. But I wish you well. Thank you. For you who celebrate them. Yeah, man. Is it fine? It's fine. Okay. Brother, yeah. Say hello to the world. Hello, hello, ladies and gentlemen. How are you? With my fans, my daughters and sons. This is holiday. Yes. Yeah, holiday makers. How are you? How are you? Thanks for supporting me. Thanks for following my brother. Thank you. Ibulake Mukasa. Thank you. My social media platform. Mugoba Songa. Digest. Big up. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Thanks for supporting my brother Ibulake. Thank you so we much, love brother. you so much all. So you've been good? Yeah. That is great. Yeah. How do you feel? I'm feel well because I'm here with you. Good. This is a big man. Thank you so much. Yeah. Where did you perform in the Christmas festival? I was performed at Georgina Gardens, Kasubi. How was it? She shows. How many shows? My first show is the 25th. Okay. Christmas Day. Then at Georgina Gardens. Second show. Era at Georgina Gardens. Boxing Day. No, but you get a Murugana. Neda sebo. Adi, njagala makulu gaveyo. Omanyi mulalo. Bulwejogera Oluzungu ndabange ebintu abiyitamu olukwayo kati. No. First explain. Yeah. So, when was your second show? Second show Boxing Day. Same place. Okay. Georgina Gardens. Good. And the first January, a new year. Era at Georgina Gardens, people will support me, people will support the press, people will support artists was performing those days. So, thanks, Paul. Thank you. I saw Happy you. New Year. I saw you in Lubiri. Lubiri. Yes. Kabakazi. Ebera Kabakazi chi. Kabakazi Day to join the new year. What is the name of the show? How does it go? Enkuka Vimba. That was the show? Yeah. Okay, describe the show. Yeah. The title of the show is Enkuka Vimba. Yeah. Mulubiri Emengo. In Lubiri Mengo. Yeah. Now describe the show. It is Kabaka's what? Kabaka's show. To celebrate our people, abantu be, to join a new year. Oh. Yeah. Fireworks ebiriro pew 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 pew. Yeah. Give me the sound for fireworks. Oh, pew pew pew. Hey. So, brother, I saw His Royal Majesty, the King of Buganda, with a big what? Yeah. A big key. Oh, good. Yeah, to open the new year. Hey. Yeah, like that. Extradigest mugoba nsonga. Ibulake mukasage manya gange. Ne people in Lubiri, yes, we support me because I have nali ne smart nze bulungi mu Gomesi abantu ne bankubira enduulu. What is the name of Gomesi in English? Gomesa. What is the present tense of a Gomesi? Gomesingi. What is the past tense of a Gomesi? Gomeses. What is the adjective for the Gomesi? Gosa.
What is the present participle of the Gomez? Gosongo. What is the noun for the Gomez? Gosa. Once more. Yeah, man. Are you fine? I'm fine. Tell the world you're fine. I'm fine because I'm pregnant. No. Hey! Ati mva kulya. Omuntu alidde nga kusebagamba batya mu Lusongo. Ali nabo omuntu abana olubuto. Kaligano olabagamba ali pregnant. Basobola banyabo. Twala omukisa guno bategeeza nti Africa One Tours and Travel etwala abantu okola tour mu US but abaana in particular. Africa One Tours and Travel etwala abaana abasoma okola tour mu America, that is mu Disney. Era nga nkugamba nti omuzadde ali yawangalira mu America n'awangalira Uganda. Kwatagana naffe aba Africa One Tours and Travel omwana wo agende alambule mu America. Kisoboka. America bagirambula. Yes. Omwana nagenda nakoma. Sente ziba nyingi. Sente nsamu. Singa bana banaffe bakikuttemu. Nze nalemesebwa. Nsamu. Just nali ngenda na bugenzi. Africa One Tours and Travel. Omwana agenda alambule akomewo ku sente nsamu. Bakukolera ku visa eya ticket byonna gwowaye buwi sente ze bakugambye kuba ku namba za simu ezo bakunnyonnyole esebo Africa One Tours and Travel Gandhi hadwa so entinda balese ebizimbiso bitukanye n'omutindo gw'ensi yonna beekwate buli kimu kitambule bulungi tuline Senga Sebanga kanyinaze kalo nako kampisize omwana kantegeera akalo konna akonkagala die heart kano kanyinaze ka Spicy Diana okagala ki nkagala die heart kitegeeza ki omuntu omwagala ebyaddala nga tomulimba tomukuusa era nze teri kibi Spicy Diana kyasobola kukola n'enkikiriza ate newe mba nkimanyi omwagala ki die heart y'omuntu akwagala ebyaddala nga buli mu mbeera abeerawo oba mu musana oba mu nkuba oba mu buzibu ngena kusoma zi 17 January teri kulanga kulala wiki emu cricket over Spice Diana omwagala ki die heart spell the word die heart anti die di die heart ta the word is die heart andi ku mutima tuline Senga Sebanga yamulira no Gomez enzijukira ekyo nkijukira yali yakave Tanzania bwati nali manyi tunafuna mungu ovudde Tanzania mwanyina ze Spice Diamond mwakoma mukunyumya China kuba kitya nze nali manyi ko ofunye connection era nasigala mfuirira kafunya ati connection kalabe connection ati yatulako ne Diamond ne banyumya ani nabyo giraboti kuno tekuba kwawukana connection konesa buleka kuzaawula eje bayita connection ale bozaawula kibache divided Owaye wanyi kujeyo esebo chipayo payo aweda abantu bambereza message bangamba Ibrahim Mukasa president waba comedian abaliroko nga tanajja kutunnyonnyola ku Bebe Cool list abo nabo bandeetedde bizibu mpitira mukko za kusanzeewa abantu nga beetemyemu ebiwayi abantu nga beekubye embale ku social media nze omu kwabo nakakati nkyali munyiivu nyina obunyiivu era muganda wange essali singa tobadde wankima muyite mwami Bebe Cool muganda wange kuba wankima nze kawuki oli muganda wange yessali muli bankima era ebyo ebintu singa abantu banaabigoberera enkima monke enkima bagira bata mu Luzungu monke lwacha bamagita manke abo bawano ate abazungu bagira batya monke. What is the difference between a monkey and a monkey? A monkey in .com speak English. Monkey is old school English. Oluzungu olwedda olw'Abangereza bali abedda abaasookawo bakabaka mwanga. What is the right word? Monkey. Me, I'm said that monkey because I'm on .com. Ntambula na kigenda. So it is a monkey. Yeah. So, ntere bigambo bino mu Luzungu nga nagenda ku list ya muganda wo. Yeah.
Robert Kawuki and Moses Sali beddira nkima. Put the statement in English. Robert Kawuki Sebanga with my brother Bebe Cool Sali Moses. Thank you. Is supporting a monkey. No way. So koli. Alfeje tulimu. Tulibakima lukulwe. One more time. One more chance, my brother. Okay? Are we good to go? Yeah. Action. 1, 2, 3. Yeah. Mwami Moses Sali. Ne comedian Kawuki Sebanga Robert beddira nkima. Put the statement in English. Mr. Bebe Cool. Yes. Sali Moses. Yes. With a brother. Yes. Kawuki Robert Sebanga. Thank you. Is supporting a monkey. Why? Because you are burning a life is the culture Baganda to produce monkey. Kati nkole chi baba abantu bensinge nansa na batayaya kisinga huko kusinga kisuka kusinga alize byo. Okay, one more time. Sebo. Mr. Palaso. Yeah. Pius Mayanja. Yeah, man. Muganda wa Wizo. Yeah. Douglas Seguya Mayanja. Yeah. Ne Joseph Mayanja Kamiliyoni. Yeah. Omuziro Ngabi. Yeah. Put the statement in English. Palaso, a superstar. Thank you. Mayanja Pius. Yes. And a brother. Wizo. Douglas. Yes. Dr. Jose Chameleon. Yes. Number 6 East Africa. Yes. Mayanja. Yes. Is the same to the culture. Ah no. Speak there. Yeah. You get omuziro gwawe nawe. Hey, Ngabi. Hey. Goti. Ati Ngabi mu Luzungu teriye. Nayo family bade tetujigenda munyo nzibu. Ebyo Oluzungu bijagitawanya. Ali kati Ngabi kye mu Luzungu zemanye elephant. Elephant. Njado gamba layo ninga ate layo bayinza kukulya. Ziri mpologoma. Ekintu ky'okweddira mu Luzungu. Yeah. Nange kinzanya. Ati biri nnyo mu Luganda oyagala biza mu Luzungu kiba kifudde. Kati abenkebuka tubawe mu Luzungu. Kyekyenkebuka mu Luzungu. Danga. Nedda sikimanyi noddo nimbye. Bagira batenkebuka mu Luzungu? Danga. Tekisoboka naawe waki? Nkutidde enkebuka. Je kiri ne kali bagambe bugambi tibanna abeddira enkebuka bawulira bulungi. Ne bagambe yes omuziro gw'enkebuka. Yeah. Ngumanyi. Naye mu Luzungu nibagita danga. Nawe. Je biri bingi. Kati olugave je luli mu Luzungu. Of course. Nga luvaawa. Kalugwa lumbuli olugave mu Luzungu. Ndwerabide naye gye luli. Ebintu binya mu Luganda byoyinza okugamba kati akatogo mu Luzungu tekiriyo. Mixed food. Tekibangayo ate kati omuntu oba omugamba ki? Beans and cassava. Tosobola era kyogera singa oba onnyonnyola abantu tosobola bagamba. Baganda bafa Roast Coffee Academy fish round daira. Yeah. Batendeka ba baristas. Bekwali buli mitambule bulungi nnyo. Atenga yo Sun Cargo Shipping Company sabaze mali from China to Kampala. Bebe Cool list. Bebe Cool list. Ekyanka byamaziga. Era muganda wange Sali. Awo tuyinza okuba tetwakwataganye. Omanyi kirungi nnyo okubeera omuntu n'oyogera amazima. Bagamba yogera amazima gakufuule ow'eddembe. Mu Luzungu ekiggwayo kitya? Speak the real life to keep your life.
Yogera amazima gali kufuula ow'eddembe. Aha. Mu Luzungu ne kigamba kitya? Speak. A trust. A true. Trust truth. Yeah. To make your life. Yogera amazima obeere wa ddembe. Obeere wa ddembe. Mu Luzungu. Yeah. Yes. Kubanga nze muganda wange Ibula. Wembanga nange njogera mazima. Tosobola kuŋŋamba. Kano kannyinaze. Kani. Kashiba. Neshiba kwali. Bamuwanye n'omuwana kwali. Kwali ate nze bimwe eby'Oluzungu saabitegedde. Manyiza Oluzungu luno ndwagala, lugonza, luli simple. Era kyova nze sirwemanyiiza lujabula. Yagambye. She nearly missed on the list. Kabuze kataleme kubeerako. Awe nkiviiramu nengamba Oluzungu kandute kansigaza Oluganda. Naye nga kabuze kata aleme kubeerako. Ekyo kifu omuntu gwe baba Ibula tubeera ffenna. Omuntu nakuba Serena leero. Nakuba Serena n'agiddamu ogwokubiri. Oba okyamugamba ki? N'oba oli mulogo kwenkanawa. Akubye Serena leero tubedde n'abayimbi bangi. Akubye Serena leero. Era nze naga kantunule omwana omuwala ono mulabe kike baabaze Keti manager Dirisa Shiba nga batudde mu meeting lwaki bakisalawo nejimeserwa dda era mbatumiddeko ne bagala era endongo ebeereyo mu kifo kyekimu n'enkeera sente zezimu omwana omuwala n'akikola n'alyoka dde owantu lwoteme butema ekigere kimu ku Freedom City era nawe n'asanga ng'ajabizza oyo oba okyamugamba kiyibula sikiraba kyanyinaze kiwininwaji enaye bamutaddeko wano witiwanda kyekimulugo kanjeko ne Galubindi osobola okujjuza abantu erugogo ku ssaawa 12 nga noba okwata abayimbi abanene betumanyi basatu nobaga nti mbawadde erugogo tebakikolako vaawo okakasa nkutidde oba bagikola shotoli mu ggwanga nange omwana wininwaji yakuba lugogo okwera ssaawa egi 12 ngejjudde okwera ssaawa nyanze nayimirira nagenda nabana basajja bange abayo TV nejjusa lwaki nabatwala nagenda neewaana tugenda tuula waliwo emmeeza twayira mabega omusajja muganda wange Masiyasi Nyombi yaŋŋamba Ssebbanga lwaki watuleese yo TV extra bolingo abonze ambasada waabwe ne baayombera erugogo baali mabega nabo balingiza ningize ngolo kitegeeza gwerako simbu wanu yitiwanda focho mwebaza tubasiime beyongera amaanyi ate tubamalamu maanyi nenge ebirala byakoze Bebe Cool house awondi na support my brother ngojjako bana abameka ababiri weninwaji ne Shiba abo baba twawukanye awo tonnina bana abasigadde abenchi I support abo abenkima kubabiri Bebe Cool ono musajja wa Luzungu nnyo musajja muyivu yomu kubayimba Oluzungu n'omatira mumpera obubaka mu Luzungu nti twawukanye naye ebisigadde wabadde mutuufu mu listiyo My brother Bebe Cool I'm very humble to say you because you are a big man big size yes you are a father you are a boyfriend girlfriend for your Zuwena era tukimanyi omwagala nnyo bamukwano so continue continue I'm standing here yes to send the message this time you are my brother because I support a monkey naye today I divided for you to the two parts Shiba and Wininwaj you divided abo batwawudde then the other peoples you are on the list abo abasigadde bonna Nabana babiri bakikola nkiraba sobola kukikwatako wankubidde kiro nongamba nti oli munyivu nnyo ku list ya Bebe Cool naye bimu bituufu era omuwagira nongamba naawe olina list yo ey'aba comedian njiina ngenda kubuuza omu ku omu buwombuulira nga tewali kyekubirira tewali sagala mu feeling Ssebbanga nze president ate kintu kiruddemu naye kati nze omu ku ba legend ngenda kumenya ba comedian 10 nga buli omu buwombuulira esebo abasooka omusanvu njagala batuwe
oba tunnyonnyole nga totuwadde nnamba then otubuulire nnamba emu yaani ntandise ne muganda tutandikire mu diaspora kerekere musize bwe lyo tandikidde ye diaspora kerekere afande kerekere extra touch ekyo kyokoze kye bayita ki omukubira saluti anti musirikale naye afande kerekere wagwa tekisoboka bwe kiba kigona enkoona yanywa tekisoboka ati kabi yava e Uganda n'agenda e London aba tekyalina kyatugamba ate n'akola ensobi yali asomye bulungi ng'ayise n'okuyita oba nga tayise ng'alina omusomesa omutuufu musomesa wa kerekere yaani Amooti akwatamu n'osigala nga bw'oli tosobola n'amannya yagagaba naye kati bwe yava e Uganda n'adda e London yaleka akoze ebibuuzo teyagenda na bibuuzo bye results yazireka Uganda kati alina okudda neyekwata kwa Amooti omusomesa we gweseka Owai, lindako. I'm not joking, this is a serious note. I know. Owai, kerekere yasoma. Yeah. N'atuula ebigezo. Aha. Ebyava mu bigezo tebaabimuwa. Ye yapaala bupaazi. Ali London. Kati Kamiliyoni yakola bwatu. Kasooto. Ate yana ag'okunywa. Yanaaba manabe. Kasooto bwagiraza ag'okunywa waganaaba. Yali amaze okutuukira ddala ku piiki. Singa be baana abawala bennyina. Bachallenja. Yali atuuse ku ki? Ku piiki. Piiki kyeki? Okuba waggulu. Oh, okay. Naye n'asuula. Simanyi nansi gy'alimu mukazi wattu. Bagamba ali Bulaaya. Ali eyo alinga kitengejja ku mazzi. Ate? Kitengejja. Okay. Nkwongera omulala. Kuba kati ku ssaawa zino singa akyalina Amooti singa be bayimbanga ennyimba ta amazzi. Tuli ku Sebanga list ey'aba comedian 2022. Yeah. MC Kapale. Ale Kapale guno omwaka tasomeddeeko ddala. Era addeyo mu kibiina gwa guno takoze. Ale gw'omubaddemu. Nedda omuntu akoze ebirungi obulungi tugeze mu mwaka oba tubadde tusoma tuba nkiretedde mu mbeera ya kusoma tubadde tusoma taamu esooka eyokubiri eyokusatu mwe tuyitira awo mwe tuyitira teyayise alina kuddayo qualifying adde bulungi bw'oba headmaster report ya Kapalo wandikako ki go back to school oye madrata nchiko bakoze. That is very good. Bakoze. That is very good. Ba respectinga nnyonyi bazirinnye. Good. Bamala okulinnya ennyonyi. Poster. Ebaddewo. Buli poster yonna. Bagibaddeko. That is great. Good one. Nkwongera omulala. Yeah. Kamala basamalizinga bulungi. Okusamalizinga kyeki? Obamaliriza. All right. Okay. Maddati ne Chiko bazanye bulungi olabadde baddukanya wali mu comedy store bagezezako tu presentingira gye tutalinze mbadde Dubai naye ng'owulira ekintu kyabwe kitrendinga. Big up. Maulan and Rain. Bakoze. Thank you. Yeah. Bakoze olw'ensonga nti baatabulamu n'okutabulamu ova ku muntu nga comedian ate n'ayimba bulungi. Gye bali ba comedian bayimbye. Zono ba comedian bemanya abayimbi Amooti oyo jajja. Kati Maulana n'okikola ng'oli Leni yayimbye nnyo w'amalobozi. Kankwongera ekibiina. Yeah. Fun Factor okutwaliza awamu yonna. Mulimu Anne Kansiime, Bujingo Buju, mulimu Richard Tuwanje. Twawe buwi. Ne tetubalaba nti. Lwaki tobalaba? Balina ofulumako eno waggulu ne bajjako mu downtown. Owali abantu abangi bakube ku bisaawe nabo banyumirwemu. Target audience yabwe eri uptown gye basasula emitwalo 10. Anja awo kifiira. Eri mugumu. Igwe Bebe Cool bwayimba egindi bayitawo batakiwaatule najja ne bakubazi Serena ate tebajje waffe ku Georgina. Andi tebajja ku big zone. Bali agadde okujja eyo. Yonna gye muwangalire na muŋŋona ku luyinja. Yeah. Bawalakata. Naye sente bisale. Ali kati oba ng'omanyi ozannyira abantu omanyi bino ebitone ebyaffe tetubitunda wabula tunyumirwa buki bunyumirwa jangu n'abantu beeri mu bajje banyumirwe bali eki ziba mala ffe nga gye tuli tunyirira seevuga ibula
laba nyina n'ebitagasa kati bino byaki bwakuwulira mpulira ki ebiyitawo owaye gwe sente muganda wange gundi aliwa muganda wange Salvador oyo mulungi anti azanya mu luzungu kati yatutaasa era omulaba akuba she Kenya akuba she Zanzibar lwakwasiimulaba nga ate London nenga wano akubawo akubayo big up my brother ya oyo atupresentinga bulungi si munnakatemba ate ye promoter oyo promoter atya n'okuyimba yagezezzaako era saabitegedde anti ayimba luzungu ezimu era awe kifiira tokwasaamu n'abalala naawe gwe luyimbemu olwamuhange tulina wano omwana yayimbye oluyimba lumu City Danger teri ataluyimba lwa nnaku ezi olaba ndi wano City Danger City Biduduma bamuyitaani oyo liri puzzle erinnya liringa lya luzungu Alien Skin luyimba lwa nnaku ezi ne nange ndumanya abaana nsanze baluyimba ewaka be baluŋŋambye bawalabo ne batabanibo nga bayimba batya nze gwolaba taata City Danger City Biduduma n'obwokola otya kati abategeeza atya ate atya Danger tatya bikompola eyo nkujjaeyo tukirire tuli ku list ya SSENGA y'abakomediani esebo muganda wange Kapere atayinza gukombako asigale ng'asaba obuyambi asigale nga yeegalira mukazi wafumbe amaze okwagala Kapere olina okubaagwa amwagala ng'alina byakuwa kati asigale nga ali tayagalikika kati wemunyanyo ffe tubeera mulaavu owumba bulungi feesi n'ogiteekateeka n'osaba muno kiisi n'ogimuwa kati tunira kiisi ya Kapere weeraga emimwa egyo gikwasika otayiza bitayiza abakazi muli bazira wa Kapere tugenda kuwa ekirabo nakitegeesa ogenda kyambala kirabo just twagalira muganda waffe naffe muganda waffe naye tumutya nagwe mukazi watu weetulisizaako bomu nkyakumenyera taata Amoti oyo Amoti enamba ye weeri ninaaba big 3 abo benteka mu namba emu eriyo natuvuddeyo kati tunoonya namba emu yaani namba emu ye SSENGA towakana SSENGA SSEBANGA ye namba emu namba 2 tetulinawo 2 tukyali mu namba emu gwe si gwompa mulimu gwe bayita MC Mariachi oyo namba emu naye king of comedy oyo naye namba emu nendeeta ne Amoti omubalanguzi oyo naye namba emu tugirimu aba kye nagambye sirina namba 2 sirina namba 3 tulina namba emu yokka mutuzannyira awo mulimu bameka triangle mwakola ki twakola triangle nga olaba y'abayimbi bano abasatu Bebe Cool Chameleone Bobby Wine mwe mwakola ki twakola triangle indako triangle eyo lindako SSENGA gwonkubira nkyakuliko mwakola triangle y'abantu aba nga bwolaba Bebe Cool Chameleone Bobby Wine kati ono kiri nti ey'abakomediani SSENGA SSEBANGA Presido MC Mariachi king of comedy Amoti omubalanguzi Boogie Woogie superstar Landlord Tamazi mukama oli muyayi ezo na nyimba ze fa abantu bameka mwakola triangle era n'otufuna mu comedy mwakola ki n'otufuna mu comedy triangle eri etya jinkubira ekifaananyi mwakola triangle yemala triangle kyeki mu Luganda triangle akantu kaffe ketuli tugeze nga bologamba akasiika triangle mu bbanga eyo triangle ya nkubira saako mu bbanga